naye ng'ekibavunaanwa kwambala kakofiira kano tebakutwale affe ekyokuntwala wa nkoze musango ki bwe baba nga banno babavunaana anti gambye nawe okambala nze ffe twaguguba yeffe bali batwayiseeko dda twazaalibwa kubalumya mitwe omwana yaleese ngombo bannange kakati njaga tugende ku nsonga eno mu lutalo olwa corruption bwaba nga tukyalina emiziziko n'ensalawo nga bw'oginnyonnyodde ng'oba oliawo mu opinioni yo si nnambulukufu tukyasobola okulwanyisa corruption mu ggwanga lyattu Uganda? Mu bannakyemalira tosobola kulwanyisa corruption kubanga abantu bava ku kiri nti olwaleero sipiika akwata ku budget olupapula nga sente zigenda okuweebwa state house zonna zakulya buli zakubba bubbi toyinza mugambako nti yatuta amabaati ga biliyoni emu. Okay? Nabagamba nti kifaanana n'afumba enva nga yazibba ate nga yazigaba. Ogwo teguba mululu. Kyekyo kyennyini. Gw'ofumba gw'ogaba ate n'obba. Anti guba mulugube guba mululu. Kakati kyekyo kyennyini kye tuliko. Akusolooza ne mutuuka okufumba n'afumba mwena ne mweteekateeka nti ajja kugabula ate bw'atuuka okugabula n'agamba tebimala bwe bituuka obutamala ate nekubanga tinokubeerawo tebiriiwo. And tekiriiwo in isolation. General Yoweri Kaguta Museveni yagamba Betty Kamya nti va ku bantu bange. Bwe yagamba okugenda maaso n'okuvetinga lifestyle. Naye mukiibi bwe tubanga Somalia awali okufa we batwala abakugu bokka ab'amagye ne baba flagging ne babakwasa ne bendera ya Uganda ne babagamba mugenze kutukiikirira mukuume ekitiibwa kyaffe mugende mukuume ekitiibwa kyaffe mugenze ku mulimu ensako nga yansi yonna ya UN ng'amagye agaliyo sigaffe gokka waliyo amagye g'ensi endala gonna gakola emirimu gye gimu mwe ne bajja ne bakuba enkambi yammwe ne batemulamu abantu 137. Okay? Naye ne mutuukawo okunoonyereza ng'ekizuuliddwa nti abajaasi abali mu kampu eyo be mwasimbula teri mujaasi. Waliyo only 40% abali militaristic okurespondinga ku challenges. Ebisigadde abajaasi bano abali mu recruitment ne assignment of duty batwala baganda baabwe batwala bafumbi ba mugumu batwala bafumbi ba chai ati kati mwe bintu temubisoma kisoboka ebaluwa ya General Yoweri katononyo kisoboka Uganda okutendeka banamagye nemala okubatendeka neba signing nti bano betutwala Somalia neba wa roles ezenjawulo wadde oli musirikale ne bagana naye gwe ogenda kuba ku buugi wano gwe ogenda kuba okumageti gwe ogenda kukola kino tekitegeeza nti oyo yabadde afumba obuugi simu namagye bw'okinyumya bwe nkimanyi anti kyembadde ngamba si bwe bakikola batya banoonya mukiibi nti mukiibi oliwa mukiibi nti mukiibi oligankaye nti ndi eno ogundi nti tugambe nti ndi lwakitula nti oli lwakitula nti isha turebe neri ekyeyo kya UN isha turebe omwana ali eyo mbu obwavu bwa mulumanyo ngajja nga bamuwandiika identity card nga bamuteekamu ng'agenda Somalia mu camp ey'amagye ngalageze mu training yenjogera biri mu baluwa ya General Yoweri Kaguta Museveni Commander in Chief of the Uganda People's Defence Forces. Awandiikira ani olwo kati awandiika report tewagisoma nasoma report yagamba bwati nti yagamba nti abantu balokere kulowooza nti combat zone is the place for allowances kubanga omusalo omungi ogugabibwa UN bano tebasobola na kusindikayo baana baffe bajaasi ba traininze basindikayo ba relatives baabwe. That is why the camp was overrun. That is why in the camp bacharginga olwalera abasirikale abaliyo nenga bacharginga babwerere bolube bacharginga lwansonga abantu abaliyo tebali na capacity. General Yoweri Kaguta Museveni akugamba nti n'amagye agali deployed omuntu eyali commanding amajago yali mu amekantini nti omuntu abadde mu amekantini ng'atunda muogo nga ye banga lero nabadde ali mu bintu bya kutunda kamuyati ate omutwalo ote okukulira combat
in Somalia. Nali So nkitegedde if bulala. there is corruption, where there is death, where there is noting a flag of a country, the corruption will be everywhere. The question, however, should be, are we at a level to solve the challenges? Those in government? Nga batudde ewaka. Kubanga IGG bwajja n'agamba nti, you know what? These are sinangege eno male. Bw'ogikwate kuyita muki? Eserera. Kubanga there is no way on earth tekisoboka wantu wonna. Kubanga guno omusango ne bandiguwadde gwe mukiibi. Ku byoyogedde wano byokka gwe mukiibi guno. Singa ensi yonna ekusitula. Era ky'obalaba ensi ezimu at levels of prosecution for purposes of accountability to the public and service, mu nsi ezimu babalonda at the state level. At state level. Naye nkugambye wano challenge esinga okuba nti bonna the pine piper. Kasobanga. State. Kyebetaaga kyonna. Wano nalabye akatambi aka mwami Mukaku.